Yesu oli mwana wange omusayi ogunazesa Bebaza omulukuzi sembayo bakungubazi bannaffe b'ekkanisa tukwebaza kwaffe ekkanisa tukulembera through this time nga tubeererawo everyday tuyenze nnyo tukwebaza kwaffe eri Professor Pastor Kayiwa abadde ali first and foremost mukwano gwa taata waffe nnyo ffenna tuwakula mukaga nga tumanyi Pastor Kayiwa. I personally, being the firstborn, probably with my sister in Astoria, Pastor Kayiwa, twine moments. I want to money about my young one. It was nyigira Pastor Kayiwa. Fengaba. Not in the bad faith, but twali bato. Mom would attest to this. We used to have this. There used to be a rule at home. It was always a rule by our father. We used to have 2 meals as a family. Breakfast was a must to Jeffena, and supper was a must to Jeffena, no matter what. So nga betumala breakfast kusawa nga bidi kitundu thereabouts, latest 9 o'clock. I remember back then, Zaya and I pick up. And the other ones Transa, before Transa Bbosa, it used to be Transa Electricals. So we'd sit behind them, Zaya Tula Maso, ne Mama, then we the kids would sit behind. Never told what Pastor Kayiwa kusawa nya for church. Then they would leave us in church pakasawa kumi. So we had this age for Pastor Kayiwa for keeping us in church till this late, like every Sunday. For them they enjoying each other, like service after service. But then it's when you grow up, it's when you know how much he really loved his God, that he would really do anything. Like for him, he loved worshiping and being in the presence of God. That was our father. No matter what he did, for example, meet a stranger, and you'd always say, "Walokoka, walokoka did." Like he would do that. He loved his God. He wasn't ashamed to say it. So we thank him for that and what he is telling us. Twebaza abantu bonna abatuweereddewo, twebaza abantu bonna abatukwatiriddeko, abakyatukwatirirako. We really thank you. We can't thank you enough. It is really a trying moment for us as siblings, and our mother, but we thank you because this is warm. You people being around kind of isn't it out for us. I'm not saying it's easy, but chituwa that want tweyanzanyo tweyanzo tumujambo kuira temutulekera. It is still traumatizing. We really wonder why someone could do such a gruesome act to a father who is non-political, used to hate quarrels, because even as a siblings, whenever you have an argument or be pissed about anything about us, only God knows why that happened. So thank you so much. Thank you for standing with us. Thank you for keeping us company. Please keep on keeping on, and may God richly bless you in everything. Thank you so much. Oyo Yesu amanya amagenda gaffe n'amadda. Oyo Yesu abedde omutaka okubeerawo. Nange singa sajja kuno sandi musanze naye namulabanga bulabi nga tuli eyo. Naye bwe najja kuno omulabiriza atumye neefuna omukisa ogunyumya naye. Era nemmanya ng'Oluganda yalokoka naye ng'ate mutaka wa Kasolya. N'olwekyo bannange abeediga mbasaasira nnyo.
obendiga basaasira olw'okufiirwa. Naye ekiseera kino Katonda akimanya kyakudda gy'ali. N'abakola ebikolobero ebifaanana nga bino tubasabira beenenye. Bw'obanga oli wano ng'okola ebikolobero, Katonda akulekeddewo ekiseera eky'okwenenya. Bw'obanga oli wano ng'olina by'okola eyo mu nnyumba yo gwe ng'omwami oba omukyala, Katonda akulekeddewo ekiseera eky'okwenenya. Kino kiseera kya kalema, kiseera kya kisiibo, kya kulongoosa n'okutereeza ebyo ebitaweesa Katonda kitiibwa. Tuleme okusalizibwa omusango. Nze ng'omubuulizi w'enjiri njogera naawe, kubanga simanyi bye bikola. By'okola obigira ki? Muddeemu n'amaanyi. Agamba nti awo kubawo nnyo. Yes, by'okola obigira ki? Bw'obanga obimanyi birongoose, bwe bateweesa Katonda kitiibwa. Mukama yeebazibwe. Nze nsaba Katonda nga tuyita mu kufiirwa kuno n'okungubaga ajja abeerewo. Era nga tuyita mu kiseera kino tuleme okwogera buli omu kyayagala. Maama waffe ono era ne bannyinaffe ne baganda baffe tuleme okubayiwayo, kubanga obulamu bwe tuyitamu bwa kiseera ki n'omutaka. Ekiseera kye ekyokubeera omulamu kyaweddeko, era ekiseera kye ekyokubeera omulamu Katonda yabadde akiinako obuyinza. Ndaye batutegeezezza ekitigoma abantu abatokomosa abangi nnyo olwaleero. Baakedde ku makya nga balamu tteke ng'omutaka bwe yakeera, naye akabenje kabasaliza ekitigoma bonna ne batokomoka. Kiki kyengezaako okubategeeza abooluganda? Tweteeketeeke kubanga tugenda. Abakulu ekimala mumanyi edde omuntu yaloola nga baga nti asulirirwa erisireseyo omuntu, terminology ezo tebakyazoogera. Naye eriyo n'abantu nga balamu nga bantuniranga mmwe ng'avuga n'emmoloka naye nga mufu. Byakola bifu, byayogera bifu, kugamba nga mufu bwe fufulufufufufu. Oluganda gye luli nga mufu bwe fufulufufufu mufu. Naye tulina Yesu atuwa obulamu, oyo akyusa omuntu abadde omufu bwe fufulufufufu. Oba oluganda ajja kebera mu difuluze abadde omufu bwe fufulufufufu. Yesu n'amuzza obujja n'amuteekamu obulamu. N'abamaka ge babadde beebuga nti bannange ono nno yalamukira ddala. Yesu y'ayinza okutulamusa kubanga ensi etta. Abantu b'ebiro bino bakambwe. Oli akola ekintu kyonna nga talina na ntiisa yonna era nga tagamba nti banagamba batya. Gwali wano okola otya? Mu Uganda muno mwe muli abantu n'omubuuza bulungi naga nti sisibyotannanyabo okole ki? Mu Uganda muno n'omubuuza n'akubuuza nti ogenda kunkolera ki ng'omubuuza n'omuleka noga nti wa simusobola alabika alina agazibuge. Naye tulina Yesu atuyamba n'atusomesa abooluganda era n'atubeera okutambula obulamu buno nga tegeera tetuli bayise. Njogereyo obulamu buno bwange kubanga ffenna tuli mu struggle. Waliwo ne jjajja ali wano wuno ndaba naye ali mu struggle era awanise omukonaga naye ali mu struggle. Simanyi ntalo kizoyitamu, simanyi biki byoyitamu, naye tulina Yesu atuyamba n'atuwanguza n'atuwa omukisa n'atubeera okwata ekkubo erituuka bulamu obutaggwaawo. Lwema mwana mukube engalo muzikube bulungi. Ekyo kya leero gwe ssebo naawe nnyabo gwe muganda wange ne mwannyinaze ali wano. Yesu agamba nti obanga tunayita bulamu buno nga tuli bawanguzi tumutegeere kubanga yagamba bw'ati nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Omuntu abanga afudde aba mulamu emirembe n'emirembe kyavudde ayogera mu Matayo 10:28. Kyanga oyo atta omubiri naye atta omwoyo omusangamu ekitiibwa ye Katonda. Omutaka bamusse mu mubiri naye omwoyo tebagusse. Kyakabi okufa omubiri ate n'omwoyo n'okugira ki? Ayinza okuyamba omwoyo gwe okubeera omulamu bamuyita Yesu. Gamba nti amiina. Ayinza okuyamba omwoyo gwe okubeera omulamu bamuyita Yesu, omwana wa Katonda omulamu.
amanyi afaayo era jjajja mukyala ye Yesu oyo gumbadde muweereza ajja okuyisa mu kiseera kino. Abantu bano abamu babiri balina okutandika okwogera bino na bino lwaki tebakoze bwoti tewandibaddewo enteekateeka ya Katonda newankubadde omulabe yayituukiza bwetyo. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo jjajja ono ne baganda baffe ne bannyinaffe mubabulire ebigambo bibagumya. Bw'oba owulira nga tolina bigambo bigumya sirika bigira eki eriyo kandeeta ekyokulabirako. Omuntu ayinza okubeera omuko naye nga talina ssente. Mumanyi bennaku muko gundi akoze bw'ati kakati omuko atalina ssente atuula wali nabannange tunoonya omuntu anatwasize omuko nayasa ebisiki byonna n'abimala olala baneetebaza omuko gundi yasize ebisiki naye nga waali so nga ate oli bwe wawaddeeyo n'agenda muko mulungi naye tabaddeewo. N'olwekyo waakiri beerawo jjajja ono omutuuleko mutunuzi bw'anaakulaba kajja kuguma bw'owulira nga tolina kyona omugamba ziyika kuki okusobola omugamba yakati munange wennyonnyoleko byabadde bitya ogenda okukola otya nga walabye omutemu yakoze atya omutemu yazze n'atemula ye ng'amaze missoni ye. Naye tulina Yesu abeerawo, tulina Yesu amanyi, tulina Yesu afaayo. Eno tuli mu kibuga naye abakulirako mu kyalo abakulu ekimala mujjukira omuntu bw'aba ayita mu kiseera ekizibu we mujjema munnange Kitalo abaana bakulanga edda ku buliri nga mulina abazzukulu nga kanyanula ebikunta by'abaana abalala ng'ayina enkoko nga omukulu oli gwe bategeeza Musega ayita nga towayi Musega sikubanga ayita ku nkoko kangende nzigome mangu zidde mu kiyumba akuleka. Naye tulina Yesu atavaawo abeerawo oyo Yesu gwe njagala maama okutegeeza ne bannange abalala bonna bavuddewo abalala bonna bagenze taata nga agenze omutaka. Yesu agira ti Yesu teyeebaka, Yesu tabongoota, Yesu takyala, Yesu talwala, Yesu tafiirwa. Gamba nti amiina. Oyo Yesu gwe mbategeeza abooluganda. Maama yajja okubeera naawe, taata nga taliiwo yaba abeerawo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Byonna oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala ordrops ez'omulembe oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku Ansanzi basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire ku simu namba za simu ziri wansi awo, yogerako nabo jango lambule jango ogule. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo